Ono Oluganda Radio Podcast era omwanjuzi era omutontomi nga bulijjo nkomyewo Martin Muganzi mu katabo kaffe kano aka Bazibumbira. Kati tuyingidde ate omutwe ogugamba nti okubonaabona si kufa. Twalina omutwe mabegako wali eri ogwagamba nti nno omusango okubonaabona si kufa wabula guno omutwe mupya. Nga twakamala okubeera nga tuyita mu mutwe bwe twalaba Bazibumbira nga aviiridde mu ddina olusambagere era nga tetumanyi biki biddirira awo, nga amaze okusamba maama we mpozi n'adduka awaka kaonawo n'okumuzaalukuka n'amuzaalukuka. Kale ate katulabe Bazibumbira ate zaatwalawa mu mutwe guno okubonaabona si kufa. Erudda eyo mu Busiro yaliyo omusajja gwe bayita Mugomba Kojja wa Bazibumbira eyali asigaddewo yekka. Yadde Bazibumbira yali tatuukangayo naye yasalawo okuddukira eyo kubanga yawuliranga abantu nga boogera nti Mugomba yali musajja wa kisa. Olugendo lw'omu Busiro terwali lwangu naye Bazibumbira yali amanyidde ebizibu. Yeepekecce era obudde bwagenda okuziba ng'ali wala. Yasula ku kyalo kye bayita Kanzize ku mbuga y'omwami w'ekyalo. Enkeera enkoko yagikwata mumwa. Enjuba yali egoloba n'atuuka ewa Kojja we. Olwo nno ng'asiiwuse bulala n'ebigere bizimbye era nga n'ensowera agigobya lulimi. Kojja we teyasooka kumutegeera anti yali atunula ng'omuzimu. Baakizibwe ba Bazibumbira bo be baasooka okumulaba ne bamubuuza ky'ayagala. Ko ye nti njagala kulaba Kojja. Ko bo nti Kojjaani? Waliwo Mutibwa, waliwo Samusoni. Abaana bo baali balowooza ku bakojja baabwe. Ekyayamba Bazibumbira ye Mugomba okuyima mu ddirisa n'ayita nti kasajja gwe ogamba ki? Yagenda okwetegereza nga ye mwana we, omwana wa Suzaana. Kwe kubuuza nti si gwe Bazibumbira? Ozze otya? Wammwe nnungi? Yamubuuza ebibuuzo bingi kyokka ye Bazibumbira yali asenga kwagala mmere era yajjanjabibwa bulungi. Ng'amaze okuddamu wako obuntu yayitira Kojja we mu nsonga era kwe kumaliriza nti kaakati nkuze era ntegedde obunaku bwange, kyenoonya gwe mulimu. Kojja we yamugamba nti weeteere. Enkeera yamusindika n'ebbaluwa ewa mukwano gwe ku kibuga gwe baayitanga Sadaayo amunoonyeza akalimu. Sadaayo olwasoma ku bbaluwa ng'agiddamu nti omulenzi omulimu gumulimu 5 naye yali wa kutandika ku mwezi. Omulenzi nga tannasitula kugenda ku kibuga, Kojja we yamusibirira nnyo. Yamuwa omukeeka n'olubugo ate olw'ensonga gye nzikiriza nti Bazibumbira teyagimanya, Kojja we yamukwasa akasawo akatunge mu ddiba ly'emmondo era yamukalaatira obutakagala banja. Yamuwa amagezi nti buli lwateekangamu ssente alaamirizanga nti obwavu genda, nze ndi mmondo ntaagula ate gwe nkwata sita. Era Kojja we yamusiibuza ebigambo bino: mwana wange ogenda eyo ku kibuga mu bazungu naye beeranga muwulize. Eyo ojja kusangayo abantu bangi bakuleeteko olukwanokwano. Tokubanga omuntu yenna mabega, bonna osekanga nabo kyokka weesige abalondemu. Teweekuumizanga ate teweekomommanga naye ate weewalenga ebiduula. Towulirizanga eŋŋambo naye
owulirizanga banno kye bakutegeeza ate ggwe teweegeziwazanga mbu mpa amagezi. Emmeeme eyo emalanga kufumba kigambo, olulimi ne lulyoka lukifulumya. Obanga muyonjo, kubanga abantu balisookera ku kwegomba mpisa zo ez'okungulu. Tosaasaanyanga ssente nnyingi kusinga z'ofuna, kubanga oliba weetadde wekka mu nvuba, ate teweewolanga yadde ggwe okuwola, kubanga okuwola n'okwewola bitta omukwano. Wuuyo otandise okuvubuka, naye ka buvubuka omusibanga ku mpagi ne weetowaza. Weewale okusanyuka n'abakazi era n'abantu mu ngeri etesaana, kubanga balinga misota, banyirira kungulu naye nga munda busagwa bwennyini. Balinga bimuli, baseka saawa busaawa. Balinga ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Balinga njuki, bazunga ekimuli kyanyizza. Okusinga byonna, mwana wange, tokolanga ekintu kyonna ekiri kuswaza okudda mu maaso gange. Tokolanga ekintu ky'olyejjusa oluvannyuma. Weesigenga Katonda. Amameeme nga gamukubagana yenna, omulenzi yatandika olugendo lwe olujja. Kye yasinga okweraliikirira ye mugole we omupya, mukyala Sadaayo, gwe yali agenda okuweereza. Yali ayinza okuba ow'enjawulo okuva ku ddina. Mu bugambo Kojja we bwe yamuwerekereza temwali kiraga omukisa gw'afunye era ogwali gumutambuza olugendo luno n'afuna obuvumu. Yatuuka ewa mwami Sadaayo awo nga mu malya g'ebyemisana, kyokka omwami teyaliiwo. Mugole we yamwaniriza n'amuwa eddiba ku lubalaza, era olwamala okumubuuza n'amuyitira mu mirimu gye. Yamugumya nti ye ajja kumuyisanga mwana we singa anaaba omuwulize. Bazibumbira omulimu gw'obwampisi yagukola bulungi, era emyezi gy'agenda okwekulungula nga n'akabuto kavuddeyo. Wabula yakizuula nga mugole we yalimba kiya mukazi, yalina olugambo, nga wantondo, nga muyombi, ate ng'alina n'embaliga. Ebbali eyo yaliyo omuntu eyamusuzanga ng'akukutana. Ate n'oluusi nga Bazibumbira ye yatwalanga obubaka. Wabula olunaku lumu mwami Sadaayo yasisinkaniriza Bazibumbira ng'asalinkiriza mu ngeri eyo. Bwe yatuuka eka n'abuuza munneewe gy'atumye omwana, naye omukyala yaddamu kwekangabiriza nti ndaba yabadde agoberera buli obuwala buyaaya. Ekigambo kino omulenzi kyamulumya nnyo omutwe, era yamala ennaku ennungi 6 nga tayogera. Sadaayo bwe yali ng'abuuza ku nsonga, omukazi ng'atandika kujweteka bigambo nti oyo omulenzi wojjuuzi yali ayagala kunkwata mu kiseke, ate bwe nali ng'amunyeenyaako ati yaddamu kuzimba mutwe. Nkubuulidde omukazi ono yali kasalabecca. Bulamu bwa Bazibumbira bweyongera okukaluba buli ssaawa. Mu kiseera kino yali afuukidde ddala omusajja ng'atandise okulaba abawala n'okubeegomba. Lwali lumu, so ku olwo n'okukola teyakola, ebbali eyo ne yebaayo embaga. Ku kasiki baakisimba zaasula zisindogoma n'omubala. Nampiima agenze ekkungu. Ejjinja lino lwaki teryenyeenya? Nagwo gwavugira ddala okukeesa obudde. Akawungeezi k'olunaku lw'embaga, Bazibumbira
yasunya ku banne batere bagende, era nabo baasitukiramu. Olwo akeezi kaali katandise okwememula nga ne kaakira omuntu wajula kumwerabira. Kalibbala ye yali mukwano gwa Bazibumbira bwe baagenda ku mbaga. Bazibumbira yeeyazika essaati ya mukama we awamu n'empale n'ettaayi, ate nno nga ye bwana tategedde, kyokka yava mu kuwooma nadda ne mukati. Baagenda okutuuka ku mbaga ng'omuntu ali awo ow'enjogera embi amuyita Binyinyi, era nga tewali wayisika kigere. Mu kulaba kwe Bazibumbira yalaba nti bonna mu kwambala yali abanyweddemu akendo, anti abasinga baali mu mizindaalo nga ye kabuvubuka bwe yamuyisa amakanzu. Ku mbaga kwaliko ebisanyusa bingi, naye Bazibumbira yasenga kwetegerezaako omuwala omu eyalungiwa n'abalagala. Erinnya ly'omuwala ono nga ye Nakitto ow'Engeye. Nakitto yali mulungi kaalaala, yali mukazi wa kitema nga mumyufu ng'endeku, ekyenyi kye nga kya lubiri, enviiri masadde, ebisige bye nga bya nnanda, ennyindo ye nga ya kiraalo. Yali yakula obumwa nga bulinga obw'ensumbi, ate amannyo nga ga kasenge, era nga gatukula ng'omuzira, ate nga galimu akazigo. Bwe yamwenyangako bw'ati nga ku matama kujjako obunnya, era nga toyagala amale. Omutwe gwe gwaliko enkoona, embaaze nga mpanvu, amaaso nga ga ndege, era nga galigita buligisi gati mu kiwanga, amatu ge gaali ga nnantooke. Nakitto yali muwala wa kabina, olubuto lwe nga lwandeere, engalo ze nga mpanvu za kisunje, n'ensingo yali nsoobolokofu ate ng'ejjudde ebiseera. Omubiri gwa Nakitto gwali gwa musala, era nga gwandifuukibwako amazzi omuntu n'aganywa. Bazibumbira teyasobola kugumiikiriza butawangulwa bulungi bwa muwala ono, kyokka yatya okwetuukira. Mpozi obulungi bwe bwamukuba enkyukwe, so nno baamugamba dda nti yeyeesitukira tanywa matabangufu, naye ye yatuma butumi munne oli Kalibbala. Kalibbala kaali kaawa kayima kalamba ka kapereke nnyini, ate kaali kasajja eŋŋwaŋŋuli akakulu era akakalu ng'eddebe. Tekaatya kugenda wa Nakitto, era obubaka kaabutuusa bulungi, era n'omuwala n'abusiima, newankubadde yasooka kweyisaako nti, maama, kano akalenzi akammanyiira twazze ffenna. Wano Kalibbala we yamuddiramu nti, ate singa twazze ffenna nandibadde nkumanyiira nnyabo. Era kwe kumutegeeza nti lwankuvuma naye nze ndi mutume. Omwana omulenzi oli akugambye nti onywa ku tubisi. Mu kifo ky'okweyanza Nakitto yadda mu kuyomba buyombi nti ye aluwa oyo ey'empanka, simanyi y'oli ow'ekiwalaata eyeesigamye empagi. Kalibbala kwe kweyongera okusiika akalimi nti yii, oyo naawe olaba akusaanira nnyabo, oli omulenzi gwe nkugamba wuuli wali ayambadde ng'omuzungu, ayambadde gaalubindi. N'amugamba ntya nnyabo. Bazibumbira yali yeeyazise ne gaalubindi za mukama we ez'omusana newankubadde bwali kiro. Nakitto kwe kuwa Kalibbala eddoboozi nti genda omugambe nti asigale ku bwami bwe. Ate Bazibumbira yandirinze wambazzi, ebyo olwamugwa mu kutu yasitukiramu busitukizi. Emboozi nno yagwira ddala amakerenda, ebyokuddayo eka n'abyerabira. Okumanya nga Nakitto ne Bazibumbira baalojja obudde okugenda okusaasaana, nga buli kantu konna akafa ku Nakitto Bazibumbira amaze okukawulira, era omwana ky'ataalojja mpozi nga takimanyi bumanyi.
mbu yali azaalibwa Ssingo, naye omuzimu gwa ssengaawe Nakitto gwali tegumwagaliza kubeera wa kitaawe, kubanga mbu kitaawe naye yali tayagala baana ba mwannyina oyo eyafa. Omuzimu ogwo baali baguzimbidde essabo emmanju mwe baaguterekanga era mwe baaguteeranga omwenge n'emmwanyi buli mwezi lwe gwabonekanga. Naye omuzimu ogwo mbu gwagaana okwebaka emagombe oba mu ssabo. Emirembe buli kakadde gwalumbanga Nakitto, era bwe gwamugwiranga nga gumukuba eri ebigwo ne gumutugumbula ate oluusi nga gumutaaluusa. Nakitto kyeyava ava awaka wa kitaawe n'agenda mu ttawuni okwenoonyezaayo akalimu, era mu kiseera ekyo yali akyakanoonya. Bazibumbira yali awuliddeko nga omugole we wagamba nti balirwana baali banoonya yaaya, kyeyava asuubiza munne nti tofaayo, nja kugerezaako. Era Nakitto ne Bazibumbira baagenda okwawukana nga buli omu amaze okusuubiza nga bw'atagenda kwabulira munne, nga gy'obeera nti baayagalana dda. Naye munnange, anti omanyi baamugamba nti atagukwanye yagamba nti banaakitiza. Olwo nno Bazibumbira yali nga n'okwerabira yeerabidde nti engoye zaalimu yeeyazise neeyazike, ate nga ne nannyinizo tategedde. Kyokka kali amaggwa, kubanga olwali okutuuka eka bw'ati ng'engoye azikuba mu bbaafu atera azooze nga mukama we tannaziraba bwe ziddugala. Eky'ekitalo, Bwana Sadaayo engoye ezo ze yali asuliridde okwambala era kyamubugako bwe yakwata mu lyempi kyenkeera. Senga Bazibumbira teyeewolereza nti mukama wange, olw'okuba njozezza nga tebunnalaba saategedde nti engoye zino zibadde zitukula, kata mulyemu amaaso. Naye Sadaayo yali musajja wa kisa nnyo, era Bazibumbira bwe yamutegeeza ku bya Nakitto yamugumya nti omulimu gumulimu 5, era bwe gwali. Nakitto ng'atandika kugwa mu bintu. Waaliwo abantu ab'oku kyalo Wabinoga abaayitako ku kibuga mu biseera bino ne basangiriza Bazibumbira ng'anyirira, era ekyo bwe baanywera omwenge nga bazzeeyo. Ogwona gwe gubaddeyo omutwe gwaffe guno, okubonaabona si kufa. Kituufu Bazibumbira na byonna ebyamutuukako wa kitaawe ne mukyala mujja yasalawo abyerabire yagende, bw'atyo n'agenda ewa kojjaawe, ate kojjaawe n'asobola okumuyiyiza agenda yafuna akalimu. N'olwekyo nno olumu kiba kirungi n'otambula n'ova mu kifo ekitakusaana, mu kifo ekikuyisa obubi, mu mbeera etakugyamu, mu bantu abakola ebikyamu, yadde bayinza oba baganda wo, mikwano gyo, ab'eŋŋanda zo, naye baba bakola ebikyamu, olumu ekintu ekyamagezi ekisinga kutambula kubaviira n'ogenda otandike obulamu obubwo. Nti tulaba nti Bazibumbira bwe yagenda bw'atyo atuuse wa mwami Sadaayo n'atandika obulamu obubwe, tulaba nga ebintu ebimu bitandika okukyuka mu bulamu bwe. Era mu ngeri eyo kwegamba Bazibumbira afuukira ddala omusajja, afunye omuntu we naye atandise n'okunyirira, n'akabuto kaako katandise okukola ki, okubeerako, kusanga n'ennaku emu atandise okugyerabira. Kwegamba omutwe guno gutuyigiriza nti nno abantu betubeeramu olumu baliwo kutuzza mabega, kutubonyaabonya, kututagaza, kutulemesa, ng'ekyamagezi kye tulina okukola tulina okuyimirirawo ne tugenda ate ewalala naye tuba tetumanyi gye tulaga, kuba era bagamba nti nno omusajja gy'agenda gy'asanga basajja banne.
so mwebale nnyo okubeera nga muwuliriza Luganda Radio Podcast n'akatabo kano akabazibumbira okuva gye twakajja. Tutandise okulengera enkomerero yaako, naye ng'omutwe gwaffe ogenda okuddako mu maaso awo baguyita nti Bazibumbira bwe yagenda okwanjula teyaddayo. Awo nno tugenda okutandikira mutwe gwaffe ogwo gunaaba guddako. Mubeere bulungi, abakuume atakuumira mpeera. Mweraba.